Alright, gobuna Uganda soko ulirize wano katini nyo tumale tweyongereyo. Moving to Uganda, the Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in the country, including cases of which the whereabouts of some individuals have yet to be clearly. Alright, ndowooza muwulidde bulungi nnyo ebiki ebigenda maaso wali mu State House General Muhoozi Kainerugaba ebibyeha si birungi yadde n'akamu nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo DNA wuuyo UN emutwala kati tutandikirewa olunaku olwaleero ne General Mugisha muntu namulabye yeegase ku NUP kugamba video eno yo erimu bingi nnyo ebyokubanga olaba era mu mbeera eyo ate n'abakusubscribinga ndowooza ke kaseera osubscribinge video giriwereka like etambule etuke ku buli omu eyandetwaza okumanya kweno information naddala banankyukakyuka kubanga General Muhoozi waba anyigirizibwa kiba kitegeeza nti banankyukakyuka baba bafuna kamwenyumwenyu alabye abaana nga bakola party after a party awo nyini tugenda tandikira ku UN abasinga obwedda bambuuza Wonderboy UN just twali tumanyi just ekitongole ekiri awo ekitalina mu makulu ambali njagala tusiigire ekifaananyi ku UN eyo yavuddeyo bako SG Antonio Guterres wa United Nations statements ziyakoze zisobola okugirako repercussions ki eri omukulu General Muhoozi Kainerugaba ndozo tandikirawo nga wetugenda maaso kakati Secretary General oba SG wa ekitongole kya United Nations oba UN amanyikiddwa nga Antonio Guterres okuvaayo n'asonga olwala General Muhoozi Kainerugaba kikulagira ddala nti it's not his own personal interests wabula mawanga gatudde mangi nabalabe nga babadde nga bali mu conference hall n'ebidde mu kubeera ng'etambula ekyo kikulagira ddala nti tekwabadde kusalawo kwe ng'omuntu wabula countries ez'enjawulo zavuddeyo ne zituula ne ziyisa eddoboozi muye ani golowooza ali mu kubeera nga apika kino ekintu bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi yagezaako kubeera nga aleeta okuleeta tugambe batya obutabeera stabilized agala okola ki okuyite batya to destabilize the country ekituufu kyo kiri nti His Excellency Robert Kyagulanyi nga we yalangirira nti he's on a mission ndowooza this is the mission and the mission etandise okubanga egendera ddala mu maaso UN weba etandise okupickinga interest mu stories oba ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nalabye nga babipika nnyo nalabye Dr. Kizza Besigye His Excellency Robert Kyagulanyi naye kugenda mu exile by the way exactly kati ekyo kikulagira ddala nti amawanga gonna gabadde gakola ki galaba wabula gakoze eki gasirise kati we gaba gayitiddemu SG amanyikirwa nga Antonio Guterres abenga ayisa eddoboozi lituukire ddala kitegeeza amawanga agali mu UN aga amanene gegali mabega wono SG okuvayo n'ayogera SG alinga just nga ogamba nti oyogera kye bakoze eki kye bakutumye kati abakulu baba bakutumye nti genda oyogere bwoti definitely oba olina kubanga okonveyinga Uganda ayagala kumanya what do you think the UN can decide for kiki esobola okubeera nga what bad thing or what negative thing or what positive kyetwandiyise impact Abannayuganda gye basuubira okubeera nga bagenda okufuna from this message from the UN ekituufu kyo kiri nti anything good has also the bad side of it UN webe esazeewo okubanga ensonga za Uganda ezitunulamu tulabyeko ku mawanga ag'enjawulo UN bezeekola ki beza eyamba wabula nga mu mbeera eyo erina bebeekola ki bebenyigiriza naye nga bo balookinga forward okubanga bayambira ddala population oba citizens enene population esingira ddala obungi of which that is the citizen the majority bo bakolera abantu n'oba family oba baani nga mu abanyigirizibwa tebafaayo twabirabako mu mawanga ag'enjawulo osobola okulabira ku ggwanga lya Libya eggwanga Libya lyali lifugiddwa Gaddafi okumala ebbanga n'abanyigiriza n'abakola ki naye UN we yabisongamu olwala omukulu ne family ye mpaka ne kati tebaddangamu kubanga bakola ki bazuukuka olinga gamba nti no anytime from now we should expect anything okufuna message strong from the United Nations exactly United Nations webevuddeyo bwetu ekikulagira ddala nti obunkenke bugenda kubanga bwesombera ddala mu nyumba yake awo wenyini nabasinga bagala kumanya what percentage do you think His Excellency Robert Kyagulanyi agwinamu mukono this message from the SG of
at the UN. I think it is about 70% because His Excellency Robert Kyagulanyi okuba nti asinzirira eyo mu America kyategeeza nti afuna direct contact oba direct conversations n'abakulu bano. Tovola abalwana nnyo bamuze. Ayinza okuba tayogerera ddala direct ne ESG oba ne chairman wa UN naye afunayo connections okusanga ayina gwagambako nti kiriwo ekiti mu Uganda wakano wakalabye video bwetogirabye ate Erias Lukwago gwe batuta. Ule agambye agala kutanze, ule agambye agenda kuta Besigye. Exactly. Kati nabo bagenda bakola ki bajoininga dots ezo. Kyogamba buli kimu kiri documented kitwandibwa kitwalinga kiri documented bamanyi buli kimu kigenda mu maaso mu Bali abazungu bamanyi be bakutte bamanyi abafudde bamanyi buli kimu. Toyina ngeri gy'osobola kujja no bagamba ebintu nga toyina evidence. Kati era kubanga backing up your message ne evidence. Njagala musoke muwulirize video y'omukulu Antonio Guterres nga yogera ku zino ensonga wali ku offices egamba nti nedinga parliament ya UN. Imagine wabaddewo abasajja nga ba JD Vance ono nga ye vice president wa United States of America yabaddewo nga atudde mu lukiiko olwo. Kitegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi message ye yatuuse eri abasajja abo bennyini abalina okubeera nga babiwulira. Sokolirize. Established. He recalls that freedom of expression, including the independence of the media, as well as the rights to liberty and security of person, are enshrined in Uganda's constitution, as well as in international human rights obligations. He encourages all stakeholders to exercise restraint and uphold the rule of law. And turning to Syria, I can tell you that the Secretary General expresses his deep concern about the explosion today near the Palace of Justice in Damascus. He extends his condolences to the families of those killed and expresses his sympathy to all those injured, wishing them a full and speedy recovery. The Secretary General reiterates that attacks against civilians are unacceptable, stressing that those responsible must be identified and brought to justice. He takes note that the Syrian authorities have committed to investigating this attack. And a quick update from southern Lebanon, where over the past few days our UNIFIL colleagues have observed extensive Israel Defense Forces ground activities throughout the UN mission's area of operations. Yesterday, peacekeepers also detected 37 air violations in their area of operations. On Tuesday, they detected two trajectory of projectiles from south to north. That was in Sector East, as well as one airstrike in Deir Syrian. Peacekeepers continue to face obstruction to their freedom of movement on the ground, including routes blocked by barriers, by debris and other obstacles, which have impacted their ability to conduct their Security Council mandated work. Despite these challenges, UNIFIL continues to facilitate humanitarian access. Yesterday, in cooperation with our OCHA colleagues, the mission facilitated 13 humanitarian missions in Sector West, following 14 missions on Tuesday across both sectors West and East. Alright, ndoza mulde bulungi nnyo omukulu Antonio Guterres awo nyine omukulu pastor waliwo pastor bagamba wa ku YouTube bagamba wa ku TikTok abadde ne bwino omukambwe mukola ko bali ate yagamba ate nga tisizo okubeera nga kinkanga abyogedde ku video y'omukulu bala n'agamba abantu General Muhoozi Kainerugaba should go for a DNA with President Yoweri Kaguta Museveni. Waliwo General Tanzania manyikiddwa nga Tumeneri Chiweru. Before he died, era kigambo kubeera nga yayambako Uganda biseera by'okugoba Idi Amin Dada abamenye history mubimanyi bulungi nnyo mujukira bulungi tino Idi Amin yasobola kubeera nga afuga eggwanga Uganda from 1970 mpaka 79 omukulu amanyikiddwa nga Julius Nyerere yasobola kubeera nga odalinga okuva wali Dar es Salaam n'agamba nti no nedda ssebo togenda kunyigiriza bana Uganda nga yambibwako obuyambi from intelligence of President Yoweri Kaguta Museveni nasobola kubeera nga ayingira eggwanga lya Uganda ne lero basobola kubeera nga bagobane omukulu amanyikiddwa nga Idi Amin Dada era yasobola kubeera nga agenda mu exile biseera ebyo ate mujukira bulungi nnyo history gamba tino General Muhoozi Kainerugaba yazaalibwa e Tanzania
Kati kansoke mpyo kamulaba wa kulaba ku Wonderboy Uncensored kansoke nkuwemu ka brief history akomukulu Tumeneri Kiweru. Tumeneri Kiweru yali Major General Majega President Julius Nyerere era nga emwe biseera bya 1974 mwe yali Major General era nga yali akulira UPDF ye Tanzania oba yali akulira amaje ge Tanzania. Kati olwo lwe lwaliwo olwokwagala okukyusa obukulembeze nga bajjawo Idi Amin Dada basobola okubanga baleta Uganda empya ey'obudde. Kiweru yali akulidde ki? Yali akulidde amaje kotese ne musajja wa Julius Nyerere bali bamuyita Maria Mungu. Abala ba filime yo mwamulaba bebagezaako okubanga bakola ki? Maria Mungu nali manyi wa Idi Amin Dada. By the way, Kiweru actually kigambibwa mbu Kiweru yemwe nyini ng'akozesa emondi ye yattira ddala Maria Mungu. Kati ebibadde bivuddeyo oba bwino ali mu kuvaayo akakasiza ddala mbu omukulu ekifaananyi ndoza bali kwanga mbenga mutugulira mu comment okuba ntera okufaanana na Siruganda naye era osobola okulaba akafaanani era omukulu ono pasita agamba nti bandikoze DNA yono omukulu Tumeneri ne Muhoozi Kainerugaba ne bakakasiza ddala mbu ya muzaala mu comment section nisoko tuwe ebirowoozo byo ng'okusinziira ku kifaananyi ky'olaba ekya Major General ono Tumeneri ne General Muhoozi Kainerugaba gw'olaba nga mulimu akafaanana oba temuli DNA ekolebwe oba bakonfamire ddala nti ya muzaala kuba bingi badde bizibyogerwa nti yazaalwa ebigambo bamuweera mu ttaani oyo kubanga tosobola kuvaayo n'ogamba nti Muhoozi General Museveni siyazaala Muhoozi naye video eno njagala tugiwe obudde njagala bajjukiriza mu subscribing ate nabakubeera nga subscribing video gituweleka like isobola okubeera nga etambula ku speed eya waggulu nnyo making sure nti commenting ideas biki bye tulina okubeera nga tukyusaamu naddala ku channel eno eya Wonderboy Uncensored. Njagala bajjukiriza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa namba ze ziriwo sembyayo 711 so mukubirako bano mu box ya WhatsApp jasobola okubeera nga akuyamba sokololize abakulu oba pastor ono ngageza okubeera nga akunyonyola ensonga za DNA na lwaki omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ayina ogikola ne President Yoweri Kaguta Museveni sokola kigambibwa nti yaleka erinnya erisooka nga Muhoozi ye mutabani we bakukebere enanga butonde nga mwakabedde bakafeero mwakebedde baki mwakebedde baki badde bayina enkaya anti era nene enkaya na kweziri liwa nenkaya na kweziri ludawa mu 1974 waliwo omusajja yali akulembera amajege Tanzania Dar es Salaam abamayita Tumeneri Kiweru oyinza okumunoonya ku Google. Tumeneri Kiweru yali Major General Tanzania Dar es Salaam nga yakulira sekta ya Dar es Salaam yali mukwano gwa President kati Yoweri Museveni era nga omusajja oyo yali akoordinatinga amaje aga Uganda amaje agaza okulumba Uganda ubajeko Idi Amin omukulu oyo yafa ng'ennaku z'omwezi 14 ogwokutaano 2021 naye bwe yali agenda okufa mu lisiti gye yaleka abaana mu baana be kigambibwa nti yalekamu n'erinnya lya Muhoozi hati kakwanga naye bamuzaala ogambye yali ani bamuyita Tumeneri Kiweru mu Tanzania yakola atya yaleka yafanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano 2021 naleka nga bwe kyandibadde ekiramu mu famire kigambibwa nti yaleka erinnya erisooka nga Muhoozi ye mutabani we. Ebigambo n'endowooza by'owulidde si by'abakulu abaddukanya reediyo eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'owulidde. Ebigambo n'endowooza by'owulidde si by'abakulu abaddukanya reediyo eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'owulidde. Tugumeka tugende. Kakati nekibanga ekintu kyatuleetamu okweraliikirira kubanga omusajja oyo bagamba nti azaalibwa Morogoro
omurogoro olulimi lwe boogera lulimu engeri gy'olunyankole lulinga olunyankole bwe rutyo kati ne tugamba nti bwebanga bwekityo nga kitandise okujja bwekityo tukebere tutegeere kubanga nagenza okugira nange kugira bwe nti ku kifaananyi ng'omulabira ddala alinga afaanana ku Uganda affe ono tekibaamu obuzibu tutegeere kubanga muganda affe baamuzaaleera Tanzania ennaku z'omwezi 24 ogwokuna 1979 ate oli gye yali ate yali mukwano gwono kisoboka nti kisoboka kubanga tomanya abaana gundi yaleeta abaana 17 omugenzi Segirinya bwe yafa abaana 17 bajja ne babakebera ne basangako 3 nabakafe badabiri batano basanzeeko 4 abagundi ono omuyimbi ono owarukaga yaleeta 18 basangako 2 Abitex basanga tomanya kati so tubambe toshitwara bubi nti nze kiyamba gwe by the way bwe mba mukoze DNA kiyamba General Muhoozi bwe akoze DNA ne taata ne bategeera nti ye taata ddala ne tujjawo kiri kubanga ekifaananyi kyoli ate kimufaanana nnyo okusinga ate nze nkugambye kati naffe nze ekyo kye nagira nga nti wayi bakukebere mu mbeera ennungi sirigamba nti oba ki Katonda atakumira mpeera bankumire ye Gideon Tugume omwejjere Wangala Ssaabasajja. Alright, benga tubitadde ku mobile omukulu amanyikiddwa nga General Mugisha Muntu olunaku lwaliro asazeewo aba yikale kuva dda kimanyi alinga mu NUP nekati okulokoka nenga kati sawa zino I think he is too much involved into National Unity Platform abasobola kwiranga bamuchaza ku kitwandi said NUP podcast wano wenyine ku YouTube sogena nononya eyo podcast ku channel ya National Unity Platform podcast wa National Unity Platform jeri bulungi nnyo yasazeewo okolagana nabo era yasobola kwiranga atuwa views ze ku nsonga zino zigenda maaso ez'omukulu Joel Hasenyonyi okubeera nga bamujjako okubeera nga bagenda kumujjako ku leader of opposition General Muhoozi Kainerugaba nagamba nti it is a shambolic move, it is a draconian rule ate mbu bana basajja bagezaako just okubeera nga bateekerera ddala Uganda wansi. Tell us about this information from General Mugisha Muntu. Fera kimanyi nti kibeera kirungi nnyo bw'olaba nga omuntu wakulemu okuwangula wakiri omwegattako ate kati engeri kiri nti they after the same cause to see a new Uganda or to liberate Uganda from the so-called dictator. Kati General Mugisha Muntu bw'abanga alabye nti ekituufu National Unity Platform yerina amasanyalaze oba yerina amaanyi agasobola okubanga gakyusa Uganda mpaka mu bukulembeze obupya then tiyakoze ekituufu nnyo ddala era nti tumuwere ddala ebimuli by'endowooza. Mu comment section mugenda mumwebaza nyongera bajjukiza video gituwereka like esobola okubeera nga etambula ku speed waggulu nnyo sigenda kubeera nga nsuka wano njagala musooke muwulirize omukulu Mugisha Muntu muŋŋambe wamutubuulire do you think his views are good ono musajja awaneegata ku His Excellency Robert Kyagulanyi tunafunawo ku changes n'ekibuuzo kiri nti yayagala okubuuza Futu Soja oba omulabi waffe do you think General Mugisha Muntu is after the same cause oba bamulese nga mbega ekyo nakyo kibeerawo yakola yaliko CDF w'eggwanga exactly kati mu comment section nsooka otuwe endowooza ekyo kyolowooza naawe abadde alina bizinesi yo ng'oyagala okuba nga ogyongerako jangu olange naffe namba zaffe kweziri awo tukubireko tusobole okuba nga tututumula oba nga bizinesi yo tugikuba abaguzi bo mu maaso osobola okuba nga ogijjamu olusi amagoba gwebadde otakola ki gwebadde otasobola kufuna. Kale, mshoke mulabe video. I have seen, I don't know how far they have gone with this attempt, for example, to do away with the leader of opposition and elect. That's the most idiotic thing that anybody who has any sense in their heads would be trying to do. Because a leader of opposition belongs to a majority party. By law, even by practice, anywhere you go in the rest of the world. A leader of opposition shadows the prime minister, who is the leader of government business. A prime minister is not voted for, is appointed by the ruling party. The moment you say that the leader of opposition should be voted for by the whole parliament. The same by opposition and independent MPs. Okay,
opposition independent MPs. Now, suppose they elect, like, we have only one member of parliament. Like Kent, we have one member of parliament. And then they elect him to be the leader of opposition. That would be idiotic. Because this is linked to a population and their rights in terms of voting, regardless of the manipulation of the voting process and the rest and the rest. But the moment you have a majority party which has majority in the opposition, it is its mandate to be the one to do what? To have a leader of opposition in parliament. It's nothing new. I was ever in FDC. I remember those debates that would happen. We knew if you want order. Now, the idiocy is that the people in NRM don't understand that there could be, if we maintain a multi-party system of governance and NRM becomes an opposition, they would need to know that when they are not in power and they have put their law like that. Of course, they don't imagine that. But that's idiocy. Because yes. I cannot fully understand how they could even. I also don't know. You see people moving it. These are people who have gone to school. Anyway, it's really challenging. It's very difficult sometimes to engage. Because they seem not to be looking in the future where they would be in the opposition. But it happens. The longest party which was in power, maybe, I think it was in Mexico. One party was there for 70 years, but it got out.